nja kukubuulira nti FDC yatuumwa erinnya naye nga bw'olisangulako bw'oliti osangawo Dr. Kizza Besigye. It is the final channel zani alongside SPV Graphics, of course n'omukutu gwaffe gulioga AFCloud app gy'ofuna n'oteeka ku simu yo. Story eriwo kati ebaddeko ku social media nga buli omu yeebuuza Stella Nyanzi ajja kubwawuma ne MP Kampala. Gye buvuddeko twalaba interview emu nga Nabira agamba Besigye aweddemu nnyo alekere Bobi Wine akati akakwase Bobi Wine. Ekigambo mukisa kintu kikulu nnyo mu bintu. Waliwo omuntu abeeraawo n'akola buli kimu n'akeera mu nkuba n'akuba omusana bambi ng'afuba nga sente zaagaana. Tunenya muntu oyo nedda guba mukisa. Bobi Wine Magere boy ghetto president nze ndowooza aweebwe ku mukisa. Akati ne bwana akalemera really yatuuse weeyina okuba nti nno akati akakwasa ddako kuba naye akafuna bufunyi si yatandika nako enensi really ebyobufuzi really odduka emisinde naye tayimu bwetuuka eyakati nga waliwo n'akalinze bw'ati kati omwana waali ali mu layini awoominzi olina kamukwasa. Kayino kikulaga olaba Stella Nyanzi nga omukwano gwe ne FDC muyitirivu nnyo. Mulaba bwe bamujja mu kkomera looza mwalaba ebifaananyi Lukwago, Dr. Kizza Besigye yennyini, FDC party yonna basooka nagenda Katonga. Ekikulaga nti nno buli kimu kiri mu pipeline nti omukyalo ono yagenda okukwata fulaga ya FDC ku bwawuma ne MP Kampala. Dr. Stella Nyanzi alina obugambo nno obusendeekerevu kisinziira ku side kw'oli n'omanya nti omukyalo ono lecturer Makerere University gye yagobebwa ate nga researcher mu nsonga z'abakyala ezo, era waba wandiise ebintu bye ayita nnyo mu mbeera y'ekikyala, obutonde bw'omukyala mwanyumiza. Olina kuba nnyo musajja mugezi nnyo oba mukazi mugezi nnyo okutegeera Dr. Stella Nyanzi ky'annyonnyola. Watandika okwogera Oluzungu ogamba ono tamanyi Luganda, ayogerera ddala ng'omuzungu olippi wava ku luno oluzungu olulinga olwa Nero. Watandika okwogera Oluganda ate n'ogamba ono tayogerangako ku luzungu. Nabira banga ddene nnyo nga abeera mu FDC naye nga ebintu bye tebirikkiriya kutogikwatako, yeekweka teyalonda. Besigye okwewandiisa mu 2016 awo yabuukira etokota kali akayimba ka Kamiliyoni baali wange situdde yajja n'alippirawo mu ebyo biseera buli alina ekisumuluzo yawangula. Naye kati ekigenda mu maaso kiraga sayini zonna ziraga nti Dr. Stella Nyanzi ajja kubwawuma ne MP Kampala. Kati kyembuuza gwali eyo omuwagizi wa The Final Channel subscriber oba naawe atanabeera subscriber tukusabusabyo subscribing otuwa opinion yo when you were Dr. Stella Nyanzi and Nabira who can make a better woman MP. Tuyinza okuba nga tujajinga bubi Nabira kuba yali mu ntebe naye who do you think will best represent the women in Kampala district? That is kankuweka amalobozi agamu agayinza okuba nga galeetera Nabira ebizibu ng'ogyeko togikwatako okwebuzaabuza n'atalonda. naye yakola ekikolo ekyobuzira mu ngeri ye kuba ye maama Mabira yajja nga ayambadde n'akantu akamyufu ku mutwe n'akikubawo ne speaker n'amugamba sookoddemu oyogere bulungi ebintu obitegedde n'akyongera. Looza ye Nabira yagamba kale wadde nalya mbu wakiri kambeeremukko obuntu bulamu wakiri nneme kulonda naye nga kyonna kyekiri kisigala kimisa opposition oba the opposition side kijijjako obuwagizi. Byebino ebigambo byayogera ebimu byoyinza okugamba nti omukyalo ono Dr. Besigye bwe yali party president yali candidate. Muntu bwe yatuuka nga ye party president nga ekiri automatic ne bakugusa nti nedda tekirina kuba bwekiti. Party president asobola okuba nga si ye candidate. Kati omulimu gwe gwakola ki? Nja kukubuulira nti FDC yatuumwa erinnya naye nga bw'olisangulako bw'oliti osangawo Dr. Kizza Besigye. Omupiira bwe gukuba ku muti teba goolo naye kumpi guba guvuzeemu katono naye teba goolo. Era nze ndowooza singa ebyo by'oyogera oba ebyogera byali mu mupiira singa simanyi gye guli. Tugenda okulaba eno nga Dr. Stella Nyanzi mukwano nnyo gwa Bobi Wine. Kati omanyi okuwangula Kampala olina okubeerako ka people power. Kati ogenda kulaba abantu abagenda okulwanira Bobi Wine okubeera nga
beekubyako naye ekifaananyi. Omukyala ono Nabiira mukyala muzibu nnyo, ekifaananyi asobola okifuna, naye omukwano gwa Bobi Wine ne Stella Nyanzi ndoza mwagulabye mu kkooti, ekiyinza okubeera ekizibu. Naye mwe mulowooza Nabiira adde ku Kampala oba Dr. Stella Nyanzi? Kubanga all signs show omukyala ono ajja kubwawuma n'empi Kampala. What is your say? It is the final channel, Zania alongside SPV Graphics, and of course Afcloud app gy'ofuna n'oteeka ku simu yo. We out.